mmaliriza olunaku olwaleero mujje baleko gye mutuusaako engalo amannya n'eddoboozi Uncle Seeki pulezidenti w'e Masaka City ntumirako abantu abali e Uganda abali e Kenya e South Africa South Sudan baagala nnyo ate nga nnyongera okubajjukiza ng'ennaku z'omwezi 24 January 2025 King Saha Mansuru Semanda Governor agenda kubeera awo ku Cricket Oval ng'atukuba omuziki abaafikira ku Africana bannange mujje mukeereeko show zaawo zitandika bukyali saa 6 ziba ziggwa so mubeereeyo musuubire abayimbi bangi okuwerekera ku King Saha Bashiba ba Spice Diana genya omukulu nja mubagamba ye teyeetaga kwogerera buno obudde abayimbi bangi bagenda kubeera agenda tukuba omuziki okuva eri gye yatandikira paka wano waali ku mulirwana ku zisigino mulirwana sikyakusobola purinti wiina okiwulira ow'omukwano zi freestyle zonna agenda kuba wali nga azitukuba bukubi okitegeera gwe buno obudde wano waali zonna ennyimba agenda kuba zitukuba ebiseera ebyo okitegeera zaakayo mujje mumubeerewo keera gula tikiti yo ng'obudde bukyali otule mu katebe osirike kabaka abeere wali ng'atukuba omuziki ennaku z'omwezi 24 January 2025 tugendeyo tumuwagire ku Cricket Oval omukulu Mansuru Semanda Governor kabaka n'ennaku z'omwezi bannaye 10 January 2025 Spice Diana agenda kubeera awo ku Serena ng'ajaguza emyaka gy'amaze mu ndongo tugende tumuwagire n'olwaleero nno munnange nno nga ntuuse ero nnaku gye mpitidde bannange abakisobodde genda ku kyaki muli kigalo bannange nno njongera okujozaayoza bakyali baffe abalokole abangi bamumanyi nga babboni again ne bannange muyogeyoge abasobodde okufuna ebirungi njagala okwebazaako bano abakakande ministries omukulu pastor kakande muno tukuyozaayoza webale kuzimba kyaki bwaguuga webale kuzimbira ndiga za Katonda sinzizo ery'omulembe ate eriri ku mutindo ndoza lyerimu erisinga obunene wane waffe mu Africa ligenda okuba erigenda okusinga okuba obunene wane waffe Uganda mu Africa ndoza liringa nga lyakubiri lyakusatu kyaki ya mulembe ddala bannange webale omukolo ogwo mwebale nakutereezaawo awo awabadde akatogaawo nga kalawundi ne watereezaawo bulungi nnyo ate twebaza n'omugenyi omukulu eyazze okuggulawo kyaki eyo bannange nno wabadde ba pasita banno ekyokuyiga wabadde ba pasita banno ebintu ebibuuzo bingi nnyo kyaki temaze ebbanga ddene nnyo naye ozimbye kyaki ey'omulembe kyaki ennungi bannange nno mwebale nnyo mwebalire ddala abasobola okutoola akasente ako naawe omusumba eyasobola okwerekeza n'ogamba kozimbire endiga kyaki kozimbire abagoberezi bo ennyumba ya Mukama Katonda ennyumba ya kabona wakola ekintu kyamaanyi nnyo nti luli abantu badde bamaliriza overnight oba players ne banoonya ow'okusula n'obateerawo ebisulo abantu badde banoonya ekyokulya ka hoteri n'okabateerawo ka restaurant weekali ebiyigo eby'omulembe personal hygiene oba environment hygiene nayo ya mulembe ebisulo weebiri ebiyigo eby'omulembe buli kimu kya mulembe parking bwaguuga ng'eri mu basement we basabira walungi sound mulungi amatala malungi kugamba menye kyera ndeke ki nti gwe obudde naye oba bukutta ogenda bugenzi wali n'okola ki ne weebaka owulira security nungi nnyo ya mulembe ba asha abalungi buli kimu ekirungi munnange nno webale kuzimba kyaki eyo nungi manyi kintu kuzimba si kyangu kyaki eyo yakatandika nga mu 2020 mu biseera bya covid naye ndowooza gijjeeko engalo ndowooza gwabadde omwaka ogwo guwedde Yesu wadde yagigudde olunaku lwajjo olw'Essande ne bannange tubayozaayoza mwebale kuzimba nnyumba ya Katonda ng'eyo abapasita batanaba kuzimba Mukama nammwe atubasabira abakwatireko musobole okuzimba nammwe ennyumba ya Katonda esinga obunene esinga obulungi esinga okuba ey'amaanyi esinga okuba ey'ensasagge esinga okuba ey'akabi kati mwabaddeyo nga mwoza tetujja saba tewali kyaki iyo baagibateereddewo baagibasembereza weeri eri walungi nnyo amakubo malungi express weeri jamu tasobola kukwata tugamba menye kyera ndeke ki
buli kimu weekiri mbasaba mugendeeyo musabe mugendeeyo mutendereze Katonda mukola ekintu kyamaanyi nnyo. Pasita nze munaye nkuyozaayoza Pasita Kakande webale kuzimba nnyumba ya Katonda, webale kuteerawo bantu matiribona ago, webale kuteerawo kintu kirungi bwe kityo. Ate munaye ye si wantu wa mpampa, si wa muntu wa kabbo nnyo, si muntu agaba busooda, busooda bujja kuwonya. Musajja bintu bye bya byewuunyo nnyo, bintu bye bya magero. Ye si wa busooda mbw ate nywa kasooda kajja kuwonya. Ye kigambo kya Katonda kye kikuwonya. Nenjala n'okwebaza management yonna eyakuyambyeko. Ate weebale nnyo munnange nakuwa ku baana bawaka mirimo. Abantu abasinga obungi pulojekiti ng'ezo bagiwa Abachina. Nawe buuza nti Abachina be bagenda obbaziika, Abachina bw'oba ofunye obuzibu bagenda okukubira enduulu. Munaye nno weebale kuwa ku baana abawaka ne bakulaga nti basobola okukola. Nze nnyina ekintu kye nnayizeemu ku kintu ekyo Pasita kye yakoze, nti yawadde abaana ab'ewaka emirimu. N'agamba kati gwe mpadde ebyawoota, gwe mpadde ebyamasannyalaze, bayinginiya, gwe mpadde okuzimba. Ne tugenda tubukulusanya ne tukwata ne tugenda eri ne tuleeta Abachina, n'akola oluguudo wiiki myaka 2 miramba, akola wano nawali n'alwala ejjute, wano nawali mb'olugero lunnuma, wano nawali mbw'ate seewulira bulungi. Naye abaana basobodde okukolera omulimu mu budde obw'enjawulo, pulaani ne bazikola nga abaana baffe ba wano, abalya ku mwogo wa wano, abalya ku lumonde wa wano, ku kibalugu kya wano, kitutumula wa wano. Munaye Pasita nze nkuyozaayoza nnyo, weebale kuba n'ogwo omutima gulumirirwa ggwanga lyo. Kati buli kiisi bannanga omuntu ali eyo alina pulojekiti ng'ennene, tujjukire ku baana abaffe aba wano, bannansangwa, bannabulya, bakina omuhanje, batuna omujune wano, aba wano. Tugande kuwa pulojekiti nnene bantu bali abazungu nga naffe tulina wano abaana bayinginiya tubalina abasobola okukola obulungi. Pasita singa mbadde nsobola nze pulezidenti w'e Masaka, lwera mbadde ngenda mukuwa naye munnaye baamutwala dda. E Masaka eyo ngenda kuwaayo akafo ojje weeyagaleyo obulire ku bantu bayo enjiri. Nga nze pulezidenti w'e Masaka munnaye njagala osiime owulire omulanga gwange. Weebale kujjukira ku baana ewaffe ab'ewaka n'obaagaliza ebirungi, nabo beekulaakulanye. Omwana oyo tajja kgenda kubba Pasita nga kuwamuwadde omulimu ogwo. Tagisobola kgenda kubba amenye ennyumba y'omuntu olw'ensonga akasente akalina ganja kanoonyamu kakolemu wano. Wamuwadde omulimu naye agenda kwekulaakulanya, wamuwadde omulimu naye agenda kubeera eyo anoonye abaana basobola okujja osakiramu eyo. Kati gwomanyi nti agenda kuvimba nti okyaki ya Pasita nze yaliko nga yinginiya nange nagiweerezaako. N'olina olaba nga aguluba n'Obuchina, simanyi aleeta bayita batya buno obusawo obucuba bugenda okujjanjaba ng'abaana ewaffe weebali. Ate munne weebali nabutalya weebale nnyo nabutalyazaamaanya abantu abo. Abantu abasinga obungi ate muwa abaana abaana ewaffe ewaka emirimu mubalyazaamaanya ate bali bo ne mubawa akasente kangi. Munnaye nkwagala nnyo, weebale kukola kintu ng'ekyo. Katusabe Mukama Katonda ekkereziya ya Mukama eyo oba kyaki ya Mukama agiwangaza emyaka nabufukunya, myaka nabukadde, ebeerewo eyibweko amafuta amalungi, ebeererewo ddala. Ate n'abantu baneemujjumbire ennyo okgenda okusaba. N'abantu bajje munnaye Pasita balabe enjiri yo gy'obuulira nti ekola, abantu basobole okujja okusaba. Kyaki nnungi nnyo muganda wange n'ogiraba kuba eringa ku myaliro ng'etaano ate n'ogiwa akategula akalungi, kakkala akalungi, owulira n'ogiwa ebisulo ebirungi, paakingi ennungi, gadeni ennungi, intiriyo omulungi. Menya kyera ndeke ekikukyaki eri naawe osaana n'ogyerabirako. Naye nga twebaza omukyala mami gwe wakoze naye ku luuyo yonna tetulina nnyo kyamaanyi kyakubawa. Tubasabira nammwe abatannaba kuzimba, abasolooza akasente k'abantu, nammwe musobole okuzimba. Ate Pasita ono omwana kyali mwagala nnyo, teyeeraga, tomuwulirako nnyo muvuvumo nti yayombye n'omuntu. Naye Pasita Kakande mbadde nkusaba nnyo osooke obuuliremu ku bantu, ku basumba abamu, osooke obabuuliremu nnyo, obatuuze obabuuliriremu. Abasumba abamu bayombimu, weetaaga n'ofuna obudde n'otuuka
n'obabuulirira n'obatuuza wakiba kyetagisa basabulamu ku mbooko n'obayisaamuko ku mbooko ey'ekizadde oba n'okwata kaziŋŋonyo n'obasabulamuko ne bayiga. Ebintu byo bikola biri smart, tomuwulirangako mu ntalo, ebintu byo biri easy. Pastor mwana akubadde ndi mu Katuliki naalibadde singa mbadde nsobola amateeka nga ganzikiriza nandikyuse nate sikyasobola, naye munnange ffe tukwebaza nnyo, webale nnyo, webalire ddala kuzimba nnyumba eyo. Menye ki era ndeke ki. N'omukolo gwabadde mulungi nnyo, omukolo gwabadde talatiibu, nti ate tewafudde ku kyaki yokka nofa ne ku bantu abatambula ekkubo n'olitereeza, ebitala n'obiteekako, security ennungi ddala, buli kimu. Menya ki era ndeke ki. Bannange nno nyongera okubaddukiza C3K Express Airzicargo, mugendeyo babaweereze, ne ku The Next Band Lodge mujje mukolereko emikolo, sauna abeerawo, massage abeerawo, gym ebeerawo, garden weeziri, outside catering weeri, kalanchi kasapa byonna bibeerawo. Ate ku byensanyusa olwokusatu comedy night, olwomukaaga live band n'ebintu ebirala bingi nnyo. Ka kilabu kabeera olunaku olwokutaano, gwe jangu leetawo omukolo gwo nyumirwa. Amannya n'eddoboozi Uncle Seeki, President w'e Masaka City, ennaku z'omwezi 24 January 2025, King Saha agenda kubeera ku Cricket Oval nga tukuba omuziki okuva eri gye yatandikira paka wano we tuli. Enteekateeka egenda kubeera nnungi, suubira jjejje sound yagenda okubeera mu sound, mataala, buli kimu. Security egenda kuba gulugulu, egenda kubeera tight, egenda kubeera masaka, tegenda kubeera gulugulu, masaka, terikola fujjo. Tujja bateerawo mmwe abanyumirwa ebyokunywa byammwe ebinaabeera, abanaalya enkoko byonna. Tomujja na bucwiri. Kabaka ekyo yasinga okibagamba, tojja n'okwata mu nsawo y'omuntu. Abaana bajja kukolako, abaana ba ghetto bagenda kubeerawo nga bo tebakkiriza miwunyo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu munnange, nkwagala nnyo, Principal President w'eggwanga. Njagala okutumirako ku kyali waffe Eddie Mutwebale Kuma Principal. Luupu tukwagala nnyo munnange, omwogezi omukulu Waiswa Mufumbiro, nkwagala nnyo muganda wange. Njagala n'okutumirako nnyo ku kyali wange amanyiddwa nga Ghetto Speaker, omwami nkwagala nnyo kyali wange gwe. Oli w'amaanyi nnyo. Bannange nno kasagaddewo nkwagala nnyo. Sheila Rose, bannange nno sigenda sukkawo wano. Omukama Katonda abankuumire, abampangaalize. Abazadde bami mwebale okuweerera abaana, ate abazadde temwerabira abaana, genda nabo ku mirimu, mugende nabo, mukole nabo, omwana muyigirize munnange, ebyensi bikyuka. Gwe mwana gwe teekayo omutima, teekayo omwoyo, oyige. Muzadde ebintu by'aggamba, oba otunda kabalagala kasuulemu, akakyuseemu, okateeke wali. Ate nno munnange nno abazadde muwoza omwana wange nno takola. Abaana abo abato nno munnaye baagala okukola ebintu byammwe nno bye mukola mwoba temukimanyi. Gweoba oyagala okukakasa nti babyagala, teekaawo amazzi n'ebbaafu, oteekewo ne sabbuuni, ojja kulaba, ojja musanga ayoza ebintu. Yesu asooka n'ayozaamu, kale ateekamu bingi nnyo n'ayonoona, naye munnaye waavanga. Ate nno munnaye nno ekyewuunyisa, bino ebintu babikola nno nga temuliiwo, n'omusanga ng'ayonoona ebintu ng'ali mu kwoza. Olwokuba ali yakulaba nga oyoza, kati muyigirize. Ebyowooza mu omwana owange tayoza ekyuma weekiri, emirembe gikyuka. Ojja tuuka ng'ekyuma kyafa, takyalina busobozi bukikozesa, ng'alina okuyiga okwoza. Wanaabeera mu kisulwa n'asi anaddugala. Weewa amasomero agamu gabayigiriza, gabooleza abaana. Naye wanajja eno ku yunivasite anaaba yeeyoleza. Kati so munnange omwana muyigirize buli mulimo, ate naawe omwana gwe teekayo omwoyo. Teekayo omwoyo mwana. Bino ebyensi bizibu nnyo. Kitaawe ayinza okuba alina akajja, naye emyaka nga 10 anaaba akalina. Ayinza okuba oluusi azaalayo obwana eyo ebbali, ng'obwana ebyobugagga ebyo bwabitwala, gwe ng'oli eno okaaba maziga. Oluusi engabana yalema okukwatagana, bali batwala kinene, gwe watwala kitini. Oluusi famire yo yakuboola. Kati so yiga ebintu ebyobulamu ebya bulijjo. Tetwagala tukusange ku myaka 4, ate ebintu byewandiize ku myaka nga 10 ng'ate byoli mu kuyiga, ojja kuswala. Kati so bakyali bange nno mufeeyo nnyo okuyiga emirimu gy'abakitammwe ne bannyammwe. Omwana amutwalekaawo ku mulimu, alaba akasente gy'okajja. Ebyana ebimu bikola amalala n'effujjo, ebirowooza mukadde alina ssente.
naye nga gwe amanye eno kyoyitamu bo tebakimanya muleeta awulire omusana we gwokwookyamu ng'oyiriba ng'okola akasente ako. So nze mbaagala nnyo nga bulijjo amanya n'eddoboozi Uncle Seki pulezidenti w'e Masaka City. Bino byogera nga nze pulezidenti saagala nsi yange ebeeremu byana bifeeke bisambala. Tukole nnyo bakyali bange. Ekyali wange gwe ate gwe omulenzi toyambala nnyo kunyuma. Sente sooka oziteeke mu ka bizinesi. Okunyuma tekuggwaayo ate lebo nnyingi ziyongera okujja buli mwaka zijja ate zifuluma. Okitegeera tonyuma nnyo wooza mbu ate kanyambala ennyo mpunya akawoowo ng'oli mwavu kirumamu. Oli awunya akasunga alinamu kasente aba akusinga ate waba awunya akasu okusinzira omulimu gwakola tojja muyisa mu maaso. Omuntu kangereze ku bantu abatema ebyennyanja abo bakyali bange abo mbaagala nnyo abatunda ebyennyanja abatunda ennyama tojja gagundi awunya akawoowo k'ennyama nga ate nga gwe mulimo gwe gwakola. Kitegeera wali wannyuka abeera smart n'omusiŋŋaana ewaka nga bamuyita taata naaka kulikayo akanyama akaleese akava akaleese akasukaali akaleese nga godde n'omuyisaamu amaaso. So bakyali bange tulemereko nnyo obuddemu obwo tebutwemazaamu nnyo obusente bwaffe muweeko ky'osobodde okumuwa oba tomuwadde tubeeteeka nnyo ku puleesha ate tomuwa ky'ojja mulangira. Nammwe bakyali bange abawala temugattikagattika nnyo abasajja temubakyanga nnyo. Beerako n'abasajja b'osobola boyfriend b'osobola kyokka ate nno ekinneewuunyisa abantu abamu abayaaya abo muba temubaagala muba mwagalako omu n'omuyaaya omuliridde obusente bwe agenda kukolimira bwe olaba nga ne gy'agenze mu bufumbo bwagaana abaana ofuna embuto ozivaamu buvi tomanya kikizijjamu ate mulekerawo n'okozesa nnyo ebiwekeweke ebyo ebitategeerekeka ebidagaadagala ebyo munnaye byonoona amagi. Ate n'ekirala bakyali bange abalenzi obupiira mubeere nabo mutambule nabo naawe omuwala obupiira bugulire boyfriend bwabeere nabo. Ate ne bamaama baffe bamami bakyala baffe dadi omulaba nga alina akakondomu mu nsawo tomubuuza wa gye yakajje boyi nno abeera akwekuumira wankubadde gwe oba tokimanya akajjeewa ererero ofuna muleke waba akayina oba otegere nti agenze mu bwenzi kabebi kamukubidde essimu mupakingirwa obumuwe ajja kutyamu kasaa nyina okwambala okitegeera kuba gw'onodde eno n'oyomba ajja kulumba bulumbi ngango ate amaleeri ajja eri akuleetere kati. So temuyomba nnyo nga mulabye obuntu obwo mu nsawo. Amannya sigadde Uncle Seki pulezidenti w'e Masaka City. Mbaagala nnyo bakyali bange mbaagala nnyo abantu b'e Masaka abayimbi bannange abatandika endongo mbaagalira nnyo ddala. Sigenda sukka wano mubeere bulungi mweraba Christmas ennungi omwaka omulungi 2025 twagala twesangeyo mutima na kinalo na bidi. Bye.